Buganda gye nzaalwa. Omwana bw'agezaako okutambula nga tayavudde, tumusiba ebikolokomba ku magulu nga bwe tumujjukiza nti nga tonnatambula olina kusooka kwavula. Wano twajjawo n'olugero olugamba nti nno basooka kwavula. Omuganda kye yali ategeeza nti buli kintu kirina ttambulira mu mitendera. Tolina kubuuka mitendera. Bw'ona obuuka omutendera ogusooka n'ogenda butereevu kugwa waggulu, ogenda kweyirindiggula ennume y'ekigoogo osaanewo kubanga tewafuna mirandira girina kukunywereza eyo waggulu gye weewanika. Sooka okakata omutendera ogusooka, then omutendera ogusooka gunaafuuka minzaani ekupima nti otuusa okugenda ku mutendera oguddako kwavula y'alina okulikomendingira kutambula. Speed control, tolina kuvuga speed nnene amafaaya oba ogenda kutomera. Abaganda abaluzaalibwamu munfunye mmanyi, naye olunaku olwaleero ebisi ebyandiise. Naye ate nga mu wiiki eno nawo nja kutuukawo, tonyiga kizimba nga tekinnayengera. Yekolera itongwa gegange musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana. Alhamdulillah, naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatulunze mu ngeri ekyasinga okubeera ennungi. Nnyongera okukujjukiza ti ogwo akunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Dr. Kiza Besigye taata press conference gye wabaddemu olunaku olw'eggulo y'ensonga lwaki ntudde mu katebe kano olwaleero. Amaziga ge wakaabye olunaku olw'eggulo y'ensonga lwaki ntudde mu katebe kano olwaleero. Wasuza otya taata ng'olabye n'obulumi nga walaba okulimira ennyonyi? Naye taata abasajja be tuvuganya aba NRM batuyita ba goons, batuyita ba hooliganizi, batuyita banywi banjaga. N'ekigendererwa nti tulabikenga abantu abataliimu nsa, nti n'ebigambo bye twogera binaabeeranga tebiriimu nsa. Kati nammwe abasajja ab'amaanyi abalimu ensa we walowoozezza okulaba vidiyo ya Yekolera itongwa olwedde bamukubrandingira dda ng'omunyi w'enjaga, bamukubrandingira dda nga hooligani, toteekayo birowoozo gamba sigenda kumulaba. Naye ng'oyo akugamba nti bano tobalaba ba hooligani, oyo akugamba nti bano banywi banjaga, yasooka okulaba vidiyo zange nga n'abo abatuwagira, nga n'abo abatukkiririzaamu tebannaziraba. Anaggoba ku nswa akugamba nti nno toli omulalu. So singa Dr. Besigye otwalako ku budde n'owulirizaako ku vidiyo zange, n'owulirizaako ku bigambo byange, oba osanga tewalikoze ensobi gye wakoze olunaku olw'eggulu. Dr. Kiza Besigye gye buvuddeko navayo n'enkola statement ne ŋŋamba nti eddagala ly'endwadde ezisinga butamira ddagala. Nkiddamu dokita, eddagala ly'endwadde ezisinga butamira ddagala. Dr. Kiza Besigye, si buli bulwadde obukulumba nti olina okumira eddagala. Olina okufaawo ekisiiri, okugumawo ekisiiri, obulwadde ne busenguka bwokka. Lwaki ŋŋamba nti eddagala ly'endwadde ezisinga butamira ddagala? Obulwadde oyinza okubuwa painkiller n'abukonya n'olowooza nti owonye, kumbe eri busiriseemu buli mu kufuna businziiriro, budde bukulumbe bukusanyeewo omulundi gumu kubanga wabukangamu ne bwekukumamu ne buddayo ne busonda amaanyi. Ku mulundi gwe bukomawo bukambwe kubanga obulwadde bukulumba obeera mu lutalo nalwo. Kummwe ababiri kulina okubaako awangula. Obulwadde singa bukutta buba bukuwangudde. Obulwadde singa obujjanjaba ne buwona obeera obuwangudde. Kati buli lwolabanga obulwadde ng'ogenda buwa eddagala litagenda kubuwonya, nkwegayiridde tomira ddagala kubanga ogenda kubukambuwaza ebiseera ebisinga bwongeremu ku maanyi bukusaanyeewo. So ne ŋŋamba nti eddagala ly'endwadde ezisinga Dr. Kiza Besigye butamira ddagala. Kyewakoze olunaku olw'eggulo mu press conference baakuwangudde. Bano abasajja kasita batandika okuzannyisa defensive baba bakuwangudde. Yazirya teyazirya, yazirya wamma teyazirya. Kaakati bwe tutuuka kweyembeera Dr. Besigye ng'otandise kwewozaako, ng'otandise kwedifendinga, abasajja baba bakuwangudde. Kasita mubeeranga mu lutabaalo n'otandika okuzannya defensive nga gwe tokyakola nnumba, kitegeeza baba bakufunzizza. Singa olabanga ku ttiimu y'omupiira nga tesala kusukka bokisi yaayo kulumbako ku bokisi y'abali nti naye egegeze mu katimba, naye nga abazannyi bonna bapakidde ku defensive baleme giteeba, kitegeeza ekkiriza nti bagiwangudde oba bagisinzizza amaanyi.
Dr. Kizza Besigye wabadde toyina kuvaayo kunnyonnyolera ku ssente ezo. Abasajja ke bakutadde ku defensive ne bakuzannyisa defensive bakuwangudde. Nabagamba nti toyina kwewolereza ku musango gw'otazizza. Singa okeera ku makya n'ogamba nti yeekolera itongwa yakutta akaana, oba yeekolera itongwa yabbye ente, oba yeekolera itongwa yakutta omukadde, singa nvaayo ntangaaze, kitegeeza ekintu ekyo nkimanyiiko oba kintuddemu. Kitegeeza nti bali mu kunzannyisa defensive. Gwe ne bw'olijja n'ogamba nti itongwa yabbye kino, itongwa yakutta omwana, itongwa yakoze bw'ati, sigenda kukwanikula kubanga eddagala ly'endwadde ezisinga bubeera butamira ddagala. Dr. Kizza Besigye n'andala mafaabi ne powo okuvayo ne bagamba nti baakuwa $3,000,000. N'otuuza press conference ozeegaane, baakuwangudde, baakuzannyisizza defensive. Baakuzannyidde ku bwongo. Bulijjo ekyo kye banoonya. Nti bulijjo gwatwala nnumba gwabakuba zaataaka. Bulijjo gwabayisaamu eggaali. Essaawa eno bakutta amavumbavumba. Naawe bakuyisizzaamu eggaali. Kati tokyabalumba oli mu kuzannya defensive. Dr. Kizza Besigye gwabadde anaazanga abantu. Essaawa eno bakutta ebitoomi babikubye. Naawe oli mu kwenaaza. Tokyanaaza. Lulimu oba gwabadde atangaaza ekituufu. Duli ttiimu yo bw'eba yeebadde erumba okubuulira ensi obubi bw'abasajja. Ng'essaawa eno bw'otuula mu press conference tokyayogera ku bali. Essaawa eno olinga nga gwe baasiiza ebitoomi nga tokyanaaza bantu. Kati oli naawe mu kwenaaza. Baakuwangudde. Dr. Kizza, eyo ensobi gy'okyasinza okukola mu bulamu bwo. Okwewolerezaako. Okuzannyisa defensive. Embizzi singa kuwalula ne kuteeka mu bisooto byayo osobola okulwana nayo, ne bw'oligiwangula naye mu budde obwo olifuuka mbizzi. Kubanga egenda kumetta ebisooto, egenda kuvulubanya ebisooto. Kyabuvunaanyizibwa nnyo singa embizzi ekuprovokinga nti jangu tulwane. Otambule mu makubo go ogende, oba okwate mayinja ogikasukire. Teweetabanga mu lutalo obutereevu nayo egenda kufaananya yo. Dr. Kizza Besigye omuntu omusiru aba wa bulabe nnyo, oba omuntu omunafu. Kino nkikutegeeza. Dr. Kizza Besigye nze ntya nnyo abantu abandi wansi naye sitya Museveni. Kubanga Museveni bw'ampangula kirabwa n'omwana omuto nti amuwangudde ye ayina emmundu amusse. Naye abaana bano abali wansi oba abantu bano abali wansi singa bampangula mu butuufu ensimba ngenda kuginnyonnyola ki? Tebalina kyakufiirwa. Weegenderezanga nnyo omuntu atalina kyakufiirwa ku ggwe. Omuntu omunafu ku ggwe abeera wa bulabe nnyo. Y'ensonga lwaki nze Museveni bw'ayogera njogera, naye waliwo obwana obunvumaavumaawo ku TikTok bwani obusibwanikula. Kubanga sirwana na munafu. Bwe nkuba omunafu ne muwangula tegabeera mawulire kuba kibadde kisuubirwa nti nsobola omukuba. Naye ate ye bwankuba aba nsaanyizzaawo bubi nnyo kubanga kibadde tekisuubirwa. So nze bwe mukuba teri amwogerako nti yeekolera akubye gundi, teri amuyeeya kubanga kibadde kisuubirwa nti nsobola okukola ki? Omukuba. So Dr. Kizza Besigye mukadde wange, weegenderezanga nnyo okugenda mu lutabaalo n'omuntu gw'osinga amaanyi. Omuntu gw'osinga amaanyi abeera wa bulabe nnyo, abeera talina kyakufiirwa. Y'ensonga lwaki Yoweri Kaguta Museveni asobola okuboggolera Abamerika naye n'akankana Kyagulanyi. Mmanyi ensonga lwaki? Nti Omumerika bw'amukuba si mawulire, naye Kyagulanyi bw'amukuba kya buswavu nnyo. So Dr. Kizza Besigye omusiru takuvuganga n'akuteekanga mu lutalo, naye agenda kukuba with experience gy'alina mu busiru. Embizzi tekuprovokinganga nekugamba nti jangu tulwane. Egenda kukumetta ettomi ne bw'oliba ogiwangudde naawe ogenda kuba ofaananya embizzi. Essaawa eno Dr. Kizza Besigye okuvaayo ne wennyonnyolako nga bw'otaalya bukadde 3, nga bw'otalina ky'omanyi ku bukadde 3, oba baabuleeta bwe bati ne bwe bati, wabadde okireka ne kiyita nti essaawa eno oli mu kuzannya defensive. Gwe yakasukanga emizinga
kakati olwaleero oli mukubaka gye bakasukidde toli mu kugibaka nti ogizzeeyo naye oli mu kugibaka gigwe giwolewoleko awo abasajja bye bakutuusizza kiiza Besigye kitaffe mu nkyukakyuka njagala okukutegeezaako obuweereza bwo tebubuusibwabuusibwa omuwendo gwo si gwa miliyoni 3 oli priceless bw'aba Museveni asobola okutuma abantu ab'enjawulo bawe Yekolera itongwa ssente zisukkako kwawo bw'aba Museveni asobola okukubira Yekolera itongwa amuperereze amuwe ssente zisukkako kwawo kyogamba Yekolera itongwa azitowa okusinga Dr. Besigye nti Dr. Besigye struggle yagitunda miliyoni 3 gwe kyogamba ffe tuli basiru ndi twabadde tetusobola kukiraba nti bali mu kukuba busa golowooza twabadde tekiraba nti bakutta amayinja bakuba kiffene ekito basobole okukyengeza nze bwe nnali nkyali muto olw'amaddu amangi nanyigiriranga ovakkedo asobole okwengera nga tannatuuka kuyengera nze neeriire kintu ekyo kyankubya emiggo jjajja naŋŋamba lwaki oyina omululu kakati essaawa eno bakufudde kyovakkedo ekitannayengera bali mu kukinyigirira bakibooteeza abantu bajje bakirye ne Dr. Besigye tewaliiwo munnayuganda n'omu asobola kugula kiboozi ekyo nti Besigye struggle yagitunda miliyoni 3 ti Dr. Besigye bamuwa miliyoni 3 Besigye azitowa miliyoni 3 kyemugamba era nalabyeko n'abantu abamu byali ebituufu byali mukwano newankubadde tulina okulowoozangako beyond newankubadde Besigye aba ayagala nnyo ssente naye kyemugamba nti Besigye azitowa miliyoni 3 ate naye yennyini n'abanga akkiriza nti nzitowa miliyoni 3 totekiiza Besigye toyina kuwabadde oyina kakasa wabadde toyina kuvaayo kwogera ku nsonga ya miliyoni 3 wabadde obaleka ne bafiira mu firimu yaabwe kubanga ekigendererwa kye babadde banoonya okendeze ku nnumba z'obalumba buli lwoyita press conference eyalirumbye Nandala Mafaabi eyalirumbye Power otandike kwedifendinga nzera bampayiriza nsiryangawo ku miliyoni 3 n'okukaaba n'okaaba bampayiriza Besigye toyina kukaaba nsirikawo manti ntoyonoona amaziga ku mulembe guno amaziga ga buseere nnyo amaziga oligakaaba nga Yekolera itongwa bamutemudde togoonoona ganterekere kubanga ffenna tukimanyi nti Besigye tozitowa miliyoni 3 toyinza kutunda struggle miliyoni 3 omuwendo gwo mu byobufuzi bya Uganda guli priceless tolina muwendo tongwa baba basobola okumulamuza bamuwe ssente ezisinga ku ze bagambyeko ezizo kyekikulowoozesa nti ye Besigye azitowa miliyoni 3 zokka toba Besigye munafu nnyo omutima gwe munafu nnyo miliyoni 3 bisobola okuzikwasa Uganda n'agiteeka mu nsawo ya Museveni kubanga FDC it is not just a party oba NUP it is not just a party those two parties lisuubi lya Uganda kakati weebuuza kiiza Besigye yatunda essuubi lya Uganda miliyoni 3 olwaleero gwe Museveni olowooza Besigye oyinza muwa ssente mmeka kwegatteko miliyoni 3 z'omuwa olwaleero gwe Museveni olowooza Besigye azitowa ssente mmeka okukusaanyizaawo FDC olowooza gwe Museveni katugaye gwe Museveni olowooza Besigye azitowa omuwendo gwa ssente mmeka era Bosco walinze kyenkana ki okumuyita okumuzza ku sayidi yo oba okumugamba nti wummula kali gwe beerawo ng'ataliwo ebyobufuzi byesonyiwe weetuulire oba olaba nti Besigye omumwa gwe ogw'omuwendo nnyo ogufuluma ebyomuwendo ebigatta ku nkyukakyuka oba eddoboozi lye miliyoni 3 lisobola zitunga miliyoni 3 esobola okubeera empisa etunga omumwa gwa Besigye nti lekeraawo okwogera Dr. Besigye naawe ne bakuzanyiza akazannyo ka defensive omusiru n'akukwata n'akutwala mu kazannyo kategeera obulungi kakati akuba with experience kyakulumye nnyo watuuse n'okukaaba ne ŋŋamba amaziga gano lwaki tagaterese lwendifa amaziga gano lwaki tagaterese aligakaaba nga tutuuse mu Uganda empya ne gafuuka tears of joy lwaki weetakula nga tewali kikusiiwa todduka nga tewali akugoba bano mbalabanga omuguwa
Bapowa n'ennandala mafabi Dr. Besigye mbalabanga omuguwa bagukuteze nti musota kakati naawe ogutidde nkimanyi ofa nnyo ku linnya lyo ofa nnyo ku kitiibwa kyo kyokuva edda nedda wagaana okunafuwa omutima ng'ate ng'obadde olamuzibwa okuva edda nedda sebaggala ne bava ku ggaali ne bagenda ne bakolera Museveni bamongi ne bagenda ne bakolera Museveni batayeebwa ne bagenda ne bakolera Museveni basasiriya ne baani mama mabira bonna ne bagenda ne beeyiwe wa Museveni n'otuuka n'okusigala ng'olowooza oliwo wekka naye tewaterebuka bw'oba tewaterebuka nga mazima ddala Dr. Kizza Besigye tewaterebuka mu kaseera akazibu ngako nga lwaki obeera oterebukira mu kaseera nga kano tewali muwendo gwa ssente zigonyeza kunga nti Besigye yalidde yasaze eddiiro kati nno yogerereko mu ssente ezimugyamu naye jemo nsiriwa yako nti Besigye yalidde miliyoni 3 aye ne Besigye nadda ng'akaaba nga yeewoza bampaayira nayoza ku mmunye oyozaako yaki Dr. Besigye emmunye wabadde tolina kugyozaako tolyanga ku ssente za Museveni totundangako ku ssuubi lya bannayuganda totundangako ku FDC omulaba ayagala kukozesa ekyo akusaanyewo kuba buli gyanaako mu kuzanyisa defensive Dr. Besigye gy'ogenda okukoma okulabika ng'eyalya ssente anti abantu bagera kubuuza lwaki adduka nga tewali amugoba lwaki yeekanga n'ekisiikirize kye lwaki buli kye bamwogerako akidifendinga nkugambye Dr. Besigye singa nzija ne ŋŋamba nti Dr. Besigye nkozese kyakugerezaako kikangezese ku nze singa bajja ne bakugamba nti yeekolera ali ebisiyaga amawulire ne gatandika okutambula yeekolera tagenda kujja kwewuzaako oba ali ebisiyaga oba tabirya kubanga yeekolera alina obujulizi obumubaakinga nti si muli wa bisiyaga obweyogerera obulinga ng'ekigambo omwana omujja na nnyina singa ojje wange n'omukulaga abaana n'omubuuza ono mwana ki ne nkugamba nti bwoya yategeeza ki ye wa muganda wange n'omubuuza oli mwana ki nti njoka yategeeza ki ye wange gwenzaalya ddala n'omubuuza oli mwana ki nti mujja na nnyina n'omubuuza nti ate oyo yanidde n'obeera mugwi wa ddala ekigambo omwana omujja na nnyina kyeyogerera kati bw'ogamba nti yeekolera ali ebisiyaga talina kujja kwogera kubanga alina ebimubaakinga ebyeyogerera alina abaana lwamula nakirijja gy'ali alina amalu yeekolera itongwa kati bw'ogamba nti ndi ebisiyaga nga nina n'abakyala abampako obujulizi nti tongwa ku mulyango gw'emmaaso yeekansa besasi baaba kati bwe nzija neneewolereza ng'ogambye nti ndi ebisiyaga mbeerako ekikyamu ku mutwe sirina kwewolereza ku kyessiri kubanga ekyo ky'oba onnoonyamu onteeke ku defensive abantu otuuke n'okubaweesa endowooza naye owaayi olaba yeekolera yeewozesaako nnyo kirabika bituufu ali ebisiyaga so Dr. Kizza Besigye ky'oli nekyolwaniridde ensi yo contribution gy'ogasse ku nsi yo olutabaalo lw'obaddemu mu nsi yo saddaaka z'okoze ku lw'ensi yo ne batuuka n'okukujwetekako emisango egikutyobola mu maaso g'abaana bo ne mukyalawo n'eri bannayuganda abakuyita taata omunonozi ebyo byonna byeyogerera ti Dr. Kizza Besigye talina muwendo gw'ayinza kulya talina muwendo gwa store oba mwaliyogeddeko omuwendo naye miliyoni 3 kati ate naawe ne bakuvuga nga bakuteeka mu katego kaabwe Dr. Kizza Besigye n'okagwamu nojja weewozeeko bakuzanyisizza defensive kasitola ba ttiimu y'omupiira ng'epakidde abantu baayo mu bokisi yaayo omanyi ewulira obuzito bugiyinza obwa ttiimu eno ennumba z'amaanyi nnyo zigisusseeko naawe olinga Kizza abasiru bakuwangule okkiriza embizzi zikusaaba ebisooto okkiriza abajjega bakutwale mu kye bategeera obulungi ekyokubeera abasiru bakube with experience gw'omusajja omugezi gw'omusajja kirimaanyi toddamu miliyoni 3 skippinga miliyoni 3 toddamu kuteeka mu mboozi zo bintu bya miliyoni 3
buli ayogera ku miliyoni ebisatu Dr. Kiza ali mu kukwocha nchiddamu buli muntu ayogera ku miliyoni ebisatu buli wamawulire azikubuuzaako waye powa yatugambye n'ennandala nti baakuwaayo naye miliyoni bisatu waliya tewaliya bw'okiddamu aba mu kwocha singa ntuula ku set ya TV ne bagamba oba oli nambuuza ekibuuzo yeekolera twawulidde bagamba nti oli ebisiyaga kati gwe akimbuuzisa ate gwe gwe nkuba empi ekyo simba siina kikuddamu mba nina kukuba mpi naawe akubuuza ku miliyoni ebisatu bamukube kuba tukimanyi Dr. Besigye tositowa miliyoni ebisatu abasajja bakutadde ku defensive bali mu kukuzanyisa defensive natandise nkugamba eddagala ly'endwadde ezisinga butamira ddagala olunaku olwaleero Ssemujju Nganda bamugobye ku bwa chief whip mu parliament nandala Mafaabi ne Powa bamugobye ku order za Yoweri Kaguta Museveni kakati buli kye bakola olwaleero kye bayita okulwanyisa amazima era kye kiri mu kubazza emabega ekyo kye bali mu kukola kye bayita okulwanyisa amazima ogobe Ssemujju then awo bamukulwanyisa mazima naye ate gy'okoma galwanyisa gye gakoma okweyerula okugoba Ssemujju kwabadde ng'okufuka butto mu mazzi bw'ofuka butto mu mazzi ye yeesengejja ne yeereeta ku ngulu ayawukane mu mazzi wadde ng'ali mu mazzi ekikolwa ekyo ekyakoleddwa leero kisengejjeza amazima era gali ku ngulu kati tusobola okugeerabirako fenna so Dr. Kiza Besigye toddamu kwewolereza toddamu kwerwanako tumanyi kyoli tumanyi kyozitowa toprovinga muntu yenna nti tewalya miliyoni bisatu kubanga toyinza kujja n'ogamba nti kirumira nzibyeko olukumi lwange gwe yeekolera itongo era abantu bakubirawo oluyino lwaki oweebuula omusajja nti chairman ebbagala akubyeko olukumi lukisoboka kakati oli bwaga nti Besigye yafunye miliyoni bisatu oba yafuna miliyoni bisatu okutunda struggle kisoboka amatongo gigange ani ayinamu ebitaano abimpi ani ayinamu kaddata engeri yakaddata okampi nange ndi bulala bannange e Buganda gye nzaalwa omwana bw'agezaako okutambula nga tayavudde tumusiba ebikolokomba ku magulu nga bwe tumujjukiza nti nga tonnatambula oyina kusooka kwavula wano twajjawo n'olugero olugamba nti nno basooka kwavula Omuganda kye yali ategeeza nti buli kintu kirina ttambulira mu mitendera tolina kubuuka mitendera bw'onoobuuka omutendera ogusooka n'ogenda butereevu kugwa waggulu ogenda kweyirindiggula ennume y'ekigoogoosaanewo kubanga tewafuna mirandira girina kukunywereza eyo waggulu gye weewanika sooka okakata omutendera ogusooka then omutendera ogusooka gunaafuuka minzaani ekupima nti otuusa okugenda ku mutendera oguddako kwavula yalina okulikomendingira kutambula speed control tolina kuvuga speed nnene amafaaya oba ogenda kutomera Abaganda abaluzaalibwamu munfunye mmanyi naye olunaku olwaleero ebisi ebyandeese naye ate nga mu wiiki eno nawo nja kutuukawo tonyiga kizimba nga tekinnayengera yeekolera itongwa gegange musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambika na alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatulunze mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi nnyongera okukujjukiza togwo gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta Dr. Kiza Besigye taata press conference gye wabaddemu olunaku olw'eggulo y'ensonga lwaki ntudde mu katebe kano olwaleero amaziga ge wakaabye olunaku olw'eggulo y'ensonga lwaki ntudde mu katebe kano olwaleero wasuza otya taata ng'olabye n'obulumi nga walaba okulimira ennyonyi naye taata abasajja be tuvuganya aba NRM batuyita ba goons batuyita ba hooligans batuyita banywi banjaga n'ekigendererwa nti tulabikenga abantu abataliimu nsa nti n'ebigambo bye twogera binaabeeranga tebiriimu nsa kati nammwe abasajja ab'amaanyi abalimu ensa we walowoozezza okulaba vidiyo ya yeekolera itongwa olwedde bamukubrandingira dda ng'omunywi w'enjaga bamukubrandingira dda nga hooligani toteekayo birowoozo gamba
sigenda kumulaba naye ng'oyo akugamba nti bano tobalaba bahuligani oyo akugamba nti bano banywi banjaga yasooka okulaba vidiyo zange nga n'abo abatuwagira nga n'abo abatukkiririzaamu tebannaziraba anaggoba ku nswa akugamba nti nno toli omulalu so singa Dr. Besigye otwalako ku budde n'owulirizaako ku vidiyo zange n'owulirizaako ku bigambo byange oba osanga tewalikoze ensobi gye wakoze olunaku olw'eggulu Dr. Kizza Besigye gye buvuddeko navayo n'enkola statement ne ŋŋamba nti eddagala ly'endwadde ezisinga butamira ddagala nkiddamu dokita eddagala ly'endwadde ezisinga butamira ddagala Dr. Kizza Besigye si buli bulwadde obukulumba nti olina okumira eddagala olina okufaawo ekisiiri okugumawo ekisiiri obulwadde ne busenguka bwokka lwaki ŋŋamba nti eddagala ly'endwadde ezisinga butamira ddagala obulwadde oyinza okubuwa peyinikiira n'abukonya n'olowooza nti owonye kumbe eri busiriseemu buli mu kufuna businziiriro budde bukulumbe bukusanyeewo omulundi gumu kubanga wabukangamu ne bwekukumamu ne buddayo ne busonda amaanyi ku mulundi gwe bukomawo bukambwe kubanga obulwadde bukulumba obeera mu lutalo nalwo kummwe ababiri kulina okubaako awangula obulwadde singa bukutta buba bukuwangudde obulwadde singa obujjanjaba ne buwona obeera obuwangudde kati buli lwolabanga obulwadde ng'ogenda buwa eddagala litagenda kubuwonya nkwegayiridde tomira ddagala kubanga ogenda kubukambuwaza ebiseera ebisinga bwongeremu ku maanyi bukusaanyeewo so ne ŋŋamba nti eddagala ly'endwadde ezisinga Dr. Kizza Besigye butamira ddagala kyewakoze olunaku olw'eggulo mu press conference baakuwangudde bano abasajja kasita batandika okuzannyisa defensive baba bakuwangudde yazirya teyazirya yazirya wamma teyazirya kakati bwe tutuuka kweyo embeera Dr. Besigye ng'otandise kwewozaako ng'otandise kwedifendinga abasajja baba bakuwangudde kasita mubeeranga mu lutabaalo n'otandika okuzannya defensive nga gwe tokyakola nnumba kitegeeza baba bakufunzizza singa olabanga ku ttiimu y'omupiira nga tesala kusukka bokisi yaayo kulumbako ku bokisi y'abali nti naye egegeze mu katimba naye nga abazannyi bonna bapakidde ku defensive baleme giteeba kitegeeza ekkiriza nti bagiwangudde oba bagisinzizza amaanyi Dr. Kizza Besigye wabadde toyina kuvaayo kunnyonnyolera ku ssente ezo abasajja ke bakutadde ku defensive ne bakuzannyisa defensive bakuwangudde nabagamba nti toyina kwewolereza ku musango gw'otazizza singa okeera ku makya n'ogamba nti yeekolera itongo yakutta akaana oba yeekolera itongo yabbye ente oba yeekolera itongo yakutta omukadde singa nvaayo ntangaaze kitegeeza ekintu ekyo nkimanyiiko oba kintuddemu kitegeeza nti bali mu kunzannyisa defensive gwe ne bw'olijja n'ogamba nti itongo yabbye kino itongo yakutta omwana itongo yakoze bw'ati sigenda kukwanikula kubanga eddagala ly'endwadde ezisinga bubeera butamira ddagala Dr. Kizza Besigye nandala mafaabi ne powo okuvayo ne bagamba nti baakuwa $3,000,000 n'otuuza press conference ozeegaani baakuwangudde baakuzannyisizza defensive baakuzannyidde ku bwongo bulijjo ekyo kye banoonya nti bulijjo gwatwala nnumba gwabakuba zaataaka bulijjo gwabayisaamu eggaali essaawa eno bakutta amavumbavumba naawe bakuyisizzaamu eggaali kati tokyabalumba oli mu kuzannya defensive Dr. Kizza Besigye gwabadde anaazanga abantu essaawa eno bakutta ebitoomi babikubye naawe oli mu kwenaaza tokyanaaza luli bw'oba gwabadde atangaaza ekituufu luli ttiimu yo bw'eba yeebadde erumba okubuulira ensi obubi bw'abasajja ng'essaawa eno bw'otuula mu press conference tokyayogera ku bali essaawa eno olinganga gwe baasiiza ebitoomi nga tokyanaaza bantu kati oli naawe mu kwenaaza baakuwangudde Dr. Kizza eyo ensobi gy'okyasinza okukola mu bulamu bwo okwewolerezaako okuzannyisa defensive embizzi singa ekuwalula n'ekuteeka mu bisooto byayo osobole okulwana nayo ne bw'oligiwangula naye mu budde obwo olifuuka mbizzi
kubanga egenda kumetta ebisooto egenda kuvulubanya ebisooto kyabuvunanyizibwa nnyo singa embizze kuprovokinga nti jangu tulwane otambule mu makubo go ogende oba okwate mayinja ogikasukire teweetabanga mu lutalo obutereevu nayo egenda kufaananya yo. Dr. Kizza Besigye omuntu omusiru aba wa bulabe nnyo oba omuntu omunafu. Kino nkikutegeeza Dr. Kizza Besigye nze ntya nnyo abantu abandi wansi naye sitya Museveni kubanga Museveni bwampangula kirabwa n'omwana omuto nti amuwangudde yayina emmundu amusse. Naye abaana bano abali wansi oba abantu bano abali wansi singa bampangula mu butuufu ensimba ngenda kuginnyonnyola ki? Tebalina kyakufiirwa. Weegenderezanga nnyo omuntu atalina kyakufiirwa ku ggwe. Omuntu omunafu ku ggwe abeera wa bulabe nnyo. Y'ensonga lwaki nze Museveni bw'ayogera njogera naye waliwo obwana obunvumaavumawo ku TikTok bwani obusibwanikula kubanga sirwana na munafu. Bwe nkuba omunafu ne muwangula tegabeera mawulire kuba kibadde kisuubirwa nti nsobola omukuba naye ate ye bwankuba aba nsaanyizaawo bubi nnyo kubanga kibadde tekisuubirwa. So nze bwe mukuba teri amwogerako nti yekolera akubye gundi teri amuyeeya kubanga kibadde kisuubirwa nti nsobola okukola ki omukuba. So Dr. Kizza Besigye mukadde wange weegenderezanga nnyo okugenda mu lutabaalo n'omuntu gw'osinga amaanyi. Omuntu gw'osinga amaanyi abeera wa bulabe nnyo abeera talina kyakufiirwa. Y'ensonga lwaki Yoweri Kaguta Museveni asobola okuboggolera Abamerika naye n'akankana Kyagulanyi. Mmanyi ensonga lwaki nti Omumerika bw'amukuba si mawulire naye Kyagulanyi bw'amukuba kya buswavu nnyo. So Dr. Kizza Besigye omusiru takuvuganga n'akuteekanga mu lutalo naye agenda kukuba with experience gy'alina mu busiru. Embizzi tekuprovokinganga nekugamba nti jangu tulwane. Egenda kukumetta ettomi ne bw'oliba ogiwangudde naawe ogenda kuba ofaananya embizzi. Essaawa eno Dr. Kizza Besigye okuvaayo ne wennyonnyolako nga bw'otaalya bukadde 3 nga bw'otalina ky'omanyi ku bukadde 3 oba baabuleeta bwe bati ne bwe bati wabadde okireka ne kiyita nti essaawa eno oli mu kuzannya defensive. Gwe yakasukanga emizinga kakati olwaleero oli mu kubaka gye bakasukidde toli mu kugibaka nti ogizzeeyo naye oli mu kugibaka gigwe giwolewoleko. Awo abasajja be bakutuusizza. Kizza Besigye kitaffe mu nkyukakyuka njagala okukutegeezaako obuweereza bwo tebubuusibwabuusibwa. Omuwendo gwo si gwa miliyoni 3 oli priceless. Bw'aba Museveni asobola okutuma abantu ab'enjawulo bawe Yekolera Itongwa ssente zisukkako kwawo. Bw'aba Museveni asobola okukubira Yekolera Itongwa amuperereze amuwe ssente zisukkako kwawo ky'ogamba Yekolera Itongwa azitowa okusinga Dr. Besigye nti Dr. Besigye struggle yagitunda miliyoni 3. Gwe ky'ogamba ffe tuli basiru ndi twabadde tetusobola kukiraba nti bali mu kukuba busa. Golowooza twabadde tekiraba nti bakutta amayinja bakuba kiffene ekito basobole okukyengeza. Nze bwe nnali nkyali muto olw'amaddu amangi nanyigiriranga ovakkedo asobole okwengera nga tannatuuka kuyengera. Nze neeriire kintu ekyo kyankubya emiggo jjajja n'aŋŋamba lwaki oyina omululu. Kakati essaawa eno bakufudde ky'ovakkedo ekitannayengera. Bali mu kukinyigirira bakibooteeza abantu bajje bakirye. Ne Dr. Besigye tewaliiwo munnayuganda n'omu asobola kugula kiboozi ekyo nti Besigye struggle yagitunda miliyoni 3. Ti Dr. Besigye bamuwa miliyoni 3. Besigye azitowa miliyoni 3 kye mugamba. Era nalabyeko n'abantu abamu byali ebituufu byali mukwano newankubadde tulina okulowoozangako beyond. Newankubadde Besigye aba ayagala nnyo ssente naye kye mugamba nti Besigye azitowa miliyoni 3 ate naye yennyini n'abanga akkiriza nti nzitowa miliyoni 3. Dr. Kizza Besigye toyina kuwabadde oyina kakasa wabadde toyina kuvaayo kwogera ku nsonga ya miliyoni 3 wabadde obaleka ne bafiira mu firimu yaabwe kubanga ekigendererwa kye babadde banoonya okendeze ku nnumba z'obalumba. Buli lw'oyita press conference eyalirumbye Nandala Mafaabi eyalirumbye Power
otandike kwedifendinga nzera bampayiriza nsiryangawo ku miliyoni 3 n'okukaaba bampayiriza Besigye toyina kukaaba nsirikawo manti ntoyonoona amaziga ku mulembe guno amaziga ga buseere nnyo amaziga oligakaaba nga yeekolera itongwa bamutemudde togoonoona ganterekere kubanga ffenna tukimanyi nti Besigye tozitowa miliyoni 3 toyinza kutunda ku struggle miliyoni 3 omuwendo gwo mu byobufuzi bya Uganda guli priceless tolina muwendo tongwa baba basobola okumulamuza bamuwe ssente ezisinga ku ze bagambyeko ezizo kyekikulowozesa nti ye Besigye azitowa miliyoni 3 zokka toba Besigye munafu nnyo omutima gwe munafu nnyo miliyoni 3 bisobola okuzikwasa Uganda n'agiteeka mu nsawo ya Museveni kubanga FDC it is not just a party oba NUP it is not just a party those two parties lisuubi lya Uganda kakati weebuuza Kizza Besigye yatunda essuubi lya Uganda miliyoni 3 olwaleero gwe Museveni olowooza Besigye oyinza muwa ssente mmeka kwegatteko miliyoni 3 z'omuwa olwaleero gwe Museveni olowooza Besigye azitowa ssente mmeka okukusaanyizaawo FDC olowooza gwe Museveni katugaye gwe Museveni olowooza Besigye azitowa omuwendo gwa ssente mmeka era oba osiko walinze kyenkana ki okumuyita okumuzza ku sayidiyo oba okumugamba nti wummula kali gwe beerawo ng'ataliwo ebyobufuzi byesonyiwe weetuulire oba olaba nti Besigye omumwa gwe ogw'omuwendo nnyo ogufuluma eby'omuwendo ebigatta ku nkyukakyuka oba eddoboozi lye miliyoni 3 lisobola zitunga miliyoni 3 esobola okubeera empisa etunga omumwa gwa Besigye nti lekeraawo okwogera Dr. Besigye naawe ne bakuzanyiza akazannyo ka defensive omusiru n'akukwata n'akutwala mu kazannyo kategeera obulungi kakati yakuba with experience kyakulumye nnyo watuuse n'okukaaba ne ngamba amaziga gano lwaki tagaterese lwendifa amaziga gano lwaki tagaterese aligakaaba nga tutuuse mu Uganda empya ne gafuuka tears of joy lwaki weetakula nga tewali kikusiiwa todduka nga tewali akugoba bano mbalabanga omuguwa bapowa ne Nandala Mafaabi Dr. Besigye mbalabanga omuguwa bagukuteze nti musota kakati naawe ogutidde nkimanyi ofa nnyo ku linnya lyo ofa nnyo ku kitiibwa kyo tyokuva edda nedda wagaana okunafuwa omutima ng'ate ng'obadde olamuzibwa okuva edda nedda sebaggala ne bava ku ggaali ne bagenda ne bakolera Museveni bamongi ne bagenda ne bakolera Museveni batayeebwa ne bagenda ne bakolera Museveni basesiriya ne baani mama Mabira bonna ne bagenda ne beeyiwe wa Museveni n'otuuka n'okusigala ng'olowooza oliwo wekka naye tewaterebuka bw'oba tewaterebuka na mazima ddala Dr. Kizza Besigye tewaterebuka mu kaseera akazibu ngako nga lwaki obeera oterebukira mu kaseera nga kano tewali muwendo gwa ssente zigoyinza kunga nti Besigye yalidde yasaze eddiiro kali nno yogerereko mu ssente ezimugyamu naye ojjemu nsiriwa yako nti Besigye yalidde miliyoni 3 aye ne Besigye nadda ng'akaaba nga yeewoza bampayira nayoza ku munyi oyozaako yaki Dr. Besigye emunyi wabadde tolina kugyozaako tolyanga ku ssente za Museveni totundangako ku ssuubi lya bannayuganda totundangako ku FDC omulaba ayagala kukozesa ekyo akusaanye okuba buli gyanaako mu kuzanyisa defensive Dr. Besigye gy'ogenda okukoma okulabika ng'eyalya ssente anti abantu bagera kubuuza lwaki adduka nga tewali amugoba lwaki yeekanga n'ekisiikirize kye lwaki buli kye bamwogerako akidifendinga nkugambye Dr. Besigye singa nzija ne ŋŋamba nti Dr. Besigye nkozese kyakugerezaako kikangezese ku nze singa bajja ne bakugamba nti yeekolera ali ebisiyaga amawulire ne gatandika okutambula yeekolera tagenda kujja kwewozaako oba ali ebisiyaga oba tabirya kubanga yeekolera alina obujulizi obumubaakinga nti si muli wa bisiyaga obweyogerera
obulinga ng'ekigambo omwana omujja na nnyina singa ojje wange n'omukulaga abaana n'ombuuza ono mwana ki ne nkugamba nti bwoya yategeeza ki ye wa muganda wange n'ombuuza